emyaka 6. Tuzze tulaba abafumbo ab'enjawulo naddala basereebu ekintu ky'obufumbo nga kibatawange kibayisabo ogezezzaako otya okuba nti neweekuumira mu kintu kino n'omwami wo era ng'ali behind the camera? Tetulina njawulo nabo naye Mukama anywezezza ebigere byaffe. Kiki kyosinga okwenyigiriza mu mukulu bo Saka? Byonna byali officially mwatandika empita kati tekyali tuuma ababadde tekyali tusuubire okuba nga omwami nga wakubye ekidaala okulaba akamwenyumwenyu ku matama osuubire omuzaalirayo abaana abalala basoba mu 2 maaso. Katonda yatusinga okumanya. Tubaka kiwoowa bayimbi bannabitone banno nga bakatolo bw'amaanyi tulabye amaze emyaka ya 30 embaga tewali naye gweotuuse nkola obubaka bwembawa kwesiga Katonda nakugumiikiriza kyekyokka. Mwebale tweyanzanya mubiraba birungi mwembi muli bannabitone ekintu kino gwe kikuyisizza kityo okuba nti omuntu naddala ng'ali mu layiti layini abamulaba bangi n'ogezaako okugumiikiriza omukyalo ono paka kukula lino? Ekya baserebrity okunyweza obufumbo oba okubufiirwa tikirina njawulo n'abantu abalala abali mu nsi babunyweza ate era babufiirwa kubanga bonna bantu kyenkanyi yadde nga lesongebwa nnyo mu bayimbi nti ebali bayawukanye niwabeerayo n'omulala akola enajja nankumbi nga musuubuzi nga naye ayawukanye ne munne kati ne batakifaako nnyo ne bamakanika ebakiseka babeerayo nga nobawukana ate nebabeerayo nga babukumule babunyweza kati abayimbi basongwamu olunwe lwa bwereere basobola ng'omuntu omulala ate era balemererwa ng'omuntu omulala. Abayimbi abasinga tebaagala kuba bayimbi bannaabwe embaga gwenga gwekyo okyogerako abasinga baziba kuba embaga z'abayimbi muze muzira bazibeerawo abayimbi nga Bagaddi bakuba embaga abayimbi bangi baziba kuba embaga era bakuba ate abalala ne baba nga bakyalindako kiri eri buli muntu sekinoomu okusalawo okugattibwa ne munne oba okulindako naye naabo abatannabawa kutuuka kulayira bajja kulayira era bajja kukikola. Anti libadde ekintu entuuko zaakyo tezinnatuuka tezibaawo si kirungi embaga eno okubeerawo olwaleero mwe mulaba olekyamu embaga okubeerawo olwaleero nze ndaba enyuma olwaleero okusinga olyandabadde omwaka ogwogwa kati tekiginyumirwa twagitereke tunyumire olwaleero kuba singa yali amwaka gwogwo saa tetuli wano kirungi nnyo osanga singa yali amwaka gwogwo singa toliiwo ggwe oba oli awo wandibadde tonnabeera munnamawulire kati Mukama mulungi yayagala obeewo nga tukyekyosuubiza omugole waffe kyogenda omukolera kyotamukolerangako mu maaso ga kamera anti kyengenda omukolera kumwagala nga bwe simwagalangako era agenda kwewuunya kuba nja kumwagala nnyo nja kumugumiikiriza nnyo kuba naye angumiikiriza nnyo nja kumuwuliriza nnyo nja kumuprotectinga nnyo nja kukola ebirungi bingi nnyo ku lulwe kuba nja kubaawo ku lulwe mu buli mbeera yonna. Ku jubiri endala ntegeeza anniversary ate era nga tukomawo wano oba mu kifo ekirala nga tuddamu ng'era tusanyuka ekyo kigenda kuba kidaala mu ngeri yakyo. Okubye ennyimba nnyingi ez'amasomero kayimba kikogamba kano ko kaali k'amaanyi nkenyumirizaamu ennyimba z'amasomero zenkubye ez'amaanyi nyinza okumenya ennyimba nga ziringa 5 ekirajja kuba kintu ekyanguyira abawuliriza naye enkubye nnyingi okusinziira mbiseera mwe nzikubidde amasomero gye nziyimbidde zibadde nyingi naye okusinga nkirekera abantu okusalawo nti luno nno lwe lw'amaanyi ennyo nze kulwange zonna z'amaanyi ng'omuzadde azaala abaana talondamu bw'ate kano ke kalungi ennyo kenjagala ennyo ate ono mwagala 3 abaana tubaza ne tubaagala n'ennyimba ng'abaana nze nzaagala kyenkanyi abaziwuliza ne bazigradinga nga babaagala.
okoze ennyimba nnyingi ez'amasomero olinayo ku baana b'oleese nga nakati weebali nga bali successful nga balina amannya weebali abatandikira mu masomero nga mbayimbisa ate ne bamala ne bafuuka bayimbi balungi abalala ne bagenda bakola ebintu ne babeera bawanguzi nga baani bangi ng'omusumba Wilson Bugembe ng'omuyimbi omukyala wange ono Elena Nanjego nga Rema Namakula nga Stella Kayaga nsobola okumanya abalala bangi naye katukome ku abo naye nga abo bonna kyakulabyako kiri nti bayimbi balungi tekuliika awemula tekuliika ayambala bubi kimala bayimbi balungi taata nze akasembayo kana abayimbi abavayo ne babuukira oluyimba lwo ensonga eno bagikomyawo owaabukambwe olwokozi ababuukira oluyimba batikuswizi be babayita mbali sibamanyi manya gaabwe abo nakyogerako n'abamawulire nabaanika okubaanika kyabakola si bulungi era nenteekateeka zikyagenda mu maaso naye nga nebamukubako akayivu mu kajja kumala tweyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerawo tusanyuse kubanga muzze mwebale nnyo amanya gaffe Masazi Jamila naze nayo ekitala events sandwa makerere kakule zikizayina baby school Dr. Masazi Jamila mutimba nipo ndamukole nakangaza amagulu sanze kumukoleka mukazi wa amaanyi yayiba ku migolo gy'empaka gyonna gyonna naye musanze kumukolo ogw'omukyala Helena Nanjego n'omwami Osaka nga omukyala naye namukwano gwange Isebo kifo tukoze ku wedding ye decoration kyategeezeredde ki okugamba musotimba badecoration bande tojja ku Monday netusimbawo tent yes netusimbawo tent netujja ku Tuesday netukuba boardwalk netuteekayo n'engoye waggulu draping Wokusatu netumaliriza draping netuteekayo lights then ku Lwokuna twabadde tukolayo akakusetinga amameeza kusaako ebimuli n'ebigenderako glasses nga bwebirabye okukola high table era netukeesezaamu n'ogwokutaano nga tutegeka omukolo gw'omukyala Helena bantu bane bantu b'amaanyi bantu balinnya olwekyo omukolo gwabwe si gwe mukolo gw'ogenda okuyingiramu omale gakolakolayo olunaku lumu ekiro jjo babiti ogenda kumala gakola olawo kye basuubira okusinzira ekitima kye balina mu ggwanga ebintu bino ebyokutimba obimazeemu emyaka 12 ngenda kweza 13 olina emere omukyala mukulu omwezi omwatya omukyala mukulu ddala ddala 13 ekibuddawo mugamba bino binakukola kosa emikolo mingi naye nina mukolo gwe nakola ekatende maya n'omukyala akulira abakyala bonna mu Uganda amita Hajjati Farida Kimowa omukyala akoleeyo omukoyo omukolo gwali okusinga okubeera omunene naye emikolo eminene tukola balina mu kimikolo twakula saidi z'Entebbe wa mwana muwala wa Afande Nakatuma twakukola Entebbe eyo netuyingirayo yali abagalagabeni ng'eri ku mazzi netukola chachi ng'eri ku mazzi twagikolera awo like webanagatira nekusentingamu chairs biki ebiti gwali eyo abaguliko embawo ekifaananyi ekyo kutegeera bakontegeka ebikulu mu theatre bamalita okusingira ddala ba sponsoringa omwami bamita Sula Bwayi gwe mbadde nze nkolegana naye ku bantu ab'enjawulo Senga Nantume ne Ketra
waliwo mukyala Sande naye alimu Ebonies omwo. Ketwa naye wa Ebonies. Ba Ebonies bye mbadde nsinga okubeeramu. Kitegeeza oli promote. Yeah. Lwakuba obyenzijemu ensi ebadde tebimanyi. Kazawera abantu beerabya beebuuza bingi naye nga like secret behind esigala mu nze. Kandi kikwali otegeseeyo myozo tegekamiza nnyo baba abayimbi n'abayimbi. Abayimbi badde nnyo siri nnyo muntu w'abayimbi by the way engeri gye ndi Hajat naye aba drama oba abakatemba bwe bityo abo oli wajja nantuukirira Hajat tu sponsoringa obimanyi mbeerawo bwe ntyo naye mbadde nnyo mu Labonito omwo. COVID ayisizza bapromota buli abasinga tebafunye ssente ebivulu byabasala ne baddukira ewa Jenosale abamu babbiddwa naye ku bonnabona promota ffe abamawulire tetukulabyeko gyeni tetumulabyeko sinza ayimirira mu kamera eya TV enene bweti neŋŋamba nti sponsoring ebivulu nenjogera ekifo ekinene ennyo eky'omwami Lawyer Mulamba nga theatre Bonita era naye ammanyi nga sirina nnyo bwetaavu kugenda wa mwami Sale nze ndi mukyala kaddemu omukulu Sale yabadde mpagirwa bwana ffe abamawulire ffennyini twawandikako tugende ewe COVID ni wabadde solid ennyinyi ogamba tubadde mu COVID eyasooka twamubeeramu ne tumuyitamu COVID azzeeko twamubaddemu twamuyiseemu nze siwandiikanga yadde okubaako gwe nnoonya nti ankulembere antwali wa mwami Sale kozi sirina bwetaavu ndi hard working lady nyina emirimu gyange mingi gyenkola eginyingiriza akasente n'olwekyo mbalamu obudde bwe ngenda okumala nga ngenda bambuuza olaga wani yakuyiseko maawe oddayo ntuuke mu State House wali bakukomya wali bakugoba bakukube kati ate nga nyina ebyokukola ku ofiisi zange banjagala ku mirimu gyange bakala nti banjagala kati mu kifo ky'ogenda eyo nkubwe nze siriimu era abapromota amagezi gennyinza obbawa obudde bwe mumala nga ovuga amafuta ogende eggulu okomewo nga tomulabye oddewo nga tomulabye gyofuna abamawulire bayite oyombe obwo bwona bubeera budde bwe bwonoona tufuna bizinesi tukole bizinesi eno ezikupushinga like obeere ng'olina bizinesi zosobola okubeerawo ng'oli muddumu wange okulowooza ssente okuva mu bantu ab'enjawulo all about being hardworking teri kyamaanyi yatukomyewo events ze sente mmeka oli buwa buseere nnyo olwaleero oba nebago omwambuuziza nnyo ssente ezategese omukolo siseera nkola decoration okusinziira muntu bajja era bwayimiridde kuba kimanyi fena kulasi zaffe sife ezimu era decoration wange ngenda bawa ku ssente kwentandikira naye nga ngendera ddala paka eyo gyetukoolera decoration wange atandikira ku $3 million owokwantula sente entono kati gyetugendereeyo ne tents without tents just the boat contract $1 million introduction zange zikyankalala nnyo bazihakinga biki naye nkozesa nkozesa nasazi Jamida era ngeyenyini ya direct Facebook JN events yakyankalana naye nga oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo